Okwekalakaasa okw'emirembe mu Uganda balangirira nti kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 5 mwaka guno gwennyini. Tumanyi nti enkya ziri ennaku z'omwezi 7 lwe lunaku lwokka lwe tusigazza nga 8 lwe lunaku olw'Emmande. Kitegeezebwa nti ku Mmande buli muntu yeetegekedde olunaku olwo okulaba ki ekigenda mu maaso. Abantu abamu baabirabanga ng'ebyokusaaga, abamu ne bagamba oba kituufu kinaabaawo oba tekiibeewo, naye nga bannayuganda bakyakubagana empawa ate yo gavumenti yeekengedde ekintu kino era bali mu bunkenke, bali mu kutya. Wabula kino bannaffe abamu ab'amaanyi mu struggle nga bamanyikiddwa nti ono abeera nnyo mu struggle, ono mulwanyi w'amaanyi. Ebifo byabwe gye basula baasaliddwako dda zi drone nga bagamba nti baagala okutandika ekiro kya leero, baagala okutandika okuwamba abantu abo bababuzeewo, nga balowooza nti singa banaaba bakutta abantu abo ne bababuzaawo ekintu kino kiyinza okuzikira, kubanga bo balowooza nti abantu abo be bamanyiimu ng'emitwe emikulu be bayinza okukulembera ekintu kino. Oba si kyo nga bagamba nti bwe banaabakwata osanga bannayuganda banaatya ne bagamba katusooke tubanje abantu baffe abawambiddwa tulyoke ate tulowooze olunaku olulala olw'okwekalakaasizaako. Naye nno kino ekintu ntwala okutegeeza gavumenti kino ekintu tekyategekebwa bannabyabufuzi. Tewali kibiina kya byabufuzi ekikiwomyemu omutwe wadde, wabula kya bannayuganda bonna okutwaliza awamu kye bayita people power, kubanga ebibiina by'obufuzi tewali kibiina kya byabufuzi kiyitibwa people power mu Uganda. People power gemaanyi g'abantu, nti abantu bo bwe balaba embeera etagenda bulungi basazeewo okwekolamu omulimo nga bo balabe nti basobola okweggyako embeera embi eriwo. Naye tolowooza nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi, kubanga bo batya nnyo ekibiina kya NUP ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency, nga balowooza nti kiyinza okuba kyekiri emabega w'ekintu kino. Naye munnange si bwe kiri, era abaana b'NUP be mutegese okuwamba be mwatadde drone ku maka gaabwe gye basula, ndabira ddala nga mugenda kukwata babwereere, kuba kino ekintu kya bannayuganda bonna. Ne bw'onookwata munnabyabufuzi nti oba wa kibiina ki oba kibiina ki, tekigenda kuzikiza bannayuganda kubanga tekiriimu byabufuzi, wabula kizingiddemu ggwanga lyonna. Buli munnayuganda ayagala Uganda ennungi ateekwa okwenyigira mu kintu kino. Kati obubaka obwo bw'obutuweereddwa nti basazeeko amaka ga bannaffe okutandika olwaleero ekiro n'enkya, nze mbuyisizzaawo bwekikwatako olina okwebeereramu. Mukole ekisoboka kyonna, wakiri osobola okwewuugulamu ko n'ovaako mu makaago n'oyiya abantu abalala osobola okugira ng'obeera, okwewala ebinaddirira n'okutaasa obulamu bwo munnange. Eno gavumenti gye tuliiringa nayo si y'abantu, bakukwata olwaleero mu bintu ebyokusaaga n'obuzibwawo ne bataddamu kukulabako abafamireyo. So mwebeereremu.